Amanyenze Yekolera itongwa. Olunaku olwaleero nzize okunyumyako ne baganda bange ba artist naddala mmwe abayimbi timuli bamanyi nnyo, muli babuvunaanyizibwa nnyo, muli balwanyi nnyo n'okusinga abo abajaasi be mutya abakutte mundu be mugaane mwegayirira babawe ssente. Muli bamanyi nnyo n'okusinga bbukanku ekyokulabirako. Fire Bongole Lutaaya yafanga ennaku z'omwezi 15 omwezi ogwa Desemba omwaka 1989, naye ate Meja General James Kazini yafa mu mwaka ogwa 2009. Gy'emyaka 2 nga Fire Bongole Lutaaya amaze okufa. Naye olunaku olwaleero singa bakugamba teeka ku mizaani oba singa otambula Uganda yonna n'obuuza abantu ab'enjawulo ti ku Fire Bongole Lutaaya ne Meja General James Kazini omanyani, bonna bagenda kukugamba kimu ti mmanyi Fire Bongole Lutaaya. Ekitegeeza ti nammwe muli bajaasi mu kiti kyammwe weewaawo temuyina mundu naye mukozesa maloboozi n'olutamba, ntegeeza gita. Abayimbi ba Uganda temumanyi maanyi gammwe naye ate nga muli b'amaanyi era temukimanyi nti amaloboozi gammwe gasobola okununula Uganda eno etubidde n'okusinga olutalo olw'ekiyeekera, olutalo olw'emmundu. Amaloboozi gammwe g'amaanyi nnyo n'okusinga emmundu, kubanga emmundu today asinzidde ennateete ekoma busega, naye ate amaloboozi gammwe tegayina nsalo. Jose Kamiliyoni, Bebe Kulu, ani ono, bala bayimbi bonna, Big Eye, bw'okeera ku makya n'ofulumya oluyimba ng'okozesa eddoboozi lyo n'ebivuga ebirubaamu, olunaku olwaleero mu ddakiika 2 nga lumaze okufuluma lubeera mu Amerika abaaye emmundu ey'omuntu yenna gimuweeza ono akangakanga abannono kibonge kyanini simanyanga yani ono w'envi ow'eriiso erimu eritumwini bw'ayimirira wano ekinene nnyo essasi likoma busega, naye ate amaloboozi gammwe abayimbi tegaliiko nsalo, gasobola okutambula okwetoloola ensi yonna mu ddakiika 2. mu bufunze muli b'amaanyi nnyo n'okusinga abajaasi. Kambawo ekyokulabirako mu ggwanga erya Southern Africa oba erya South Africa. Eggwanga erya South Africa bwe lyali lirwanyisa abakabulu, abafuzi b'amatwale, ojja kwesanga nga loolo ya Mandela yali ntono nnyo, naye ng'ate loolo y'abayimbi, abayimbi bazannya paati nnene nnyo okununula eggwanga lye bayita South Africa. Mu bayimbi bano mwalimu Lady Smith Black Mambazo group eyo eyali ekulemberwa Sir Joseph Shabalala, mwalimu Stephen Kekana, mwalimu Mafiki Zolo, mwalimu Brenda Fass, mwalimu Yvonne Chakachaka, mwalimu Miriam Makeba, mwalimu Huma Sekera, mwalimu Lake Dube, mwalimu Onogai Chiko Chimora, mwalimu n'abalala bangi. Abayimbi abazannya paati nnene nnyo okununula eggwanga erya South Africa. Era Mandela time yatuuka n'ateebwa n'aggyibwa ku busibe oluvannyuma lw'emyaka 37, naye munnange tegaali maanyi ga mmundu, gaali maanyi g'aba artist ab'enjawulo abagatta amaloboozi n'oluvannyuma n'abayimbi b'ensi endala ne bagatta amaloboozi gaabwe ku bayimbi aba South Africa ne bagamba nti tugasse amaloboozi gaffe ku bayimbi aba South Africa. Nabo balina okufuna obwetwaze, nabo balina okwenunula, nabo balina okufuna eddembe lyabwe. Kakati olunaku olwaleero omuyimbi wa Uganda bw'oba onyooma amaanyi go ng'okyaswa n'okufukaamirira Salimu Sala atalinamu yadde ekisone ky'okuzannya ddulu, oyo omuntu gw'ofukaamirira omusinga obugagga, ate oli ddoboozi
oli muzindalo gw'abantu abo abatalina mizindalo ate eddoboozi lyo muyimbi gwe lidduka nnyo n'okusinga eri omuntu omulala abo abantu be mufukaamirira nga mubaagalamu akasente akatono nnyo ate be bantu abayina okufukaamirira mmwe kubanga bo bannabyabufuzi ate mmwe muli bannabitone. Munnabyabufuzi ye muntu akeera ku makya ne yeegayirira n'akwetondera n'akugamba Jose Chameleone nkwegayiridde njagala kunoonya kalulu njagala kutuuka kuba MP naye nkwegayiridde nyimbira yakayimba Dr. Yudaman genza Ameria kyambadde naye njagala kutuuka kuba MP nkwegayiridde nyimbira yakayimba akanoonya akalulu n'omuyimbira Ameria netasobola keera ku makya n'agamba nti jimuwezi nkwegayiridde oli munnamagye mukuukuutivu nyamba nkubire mundu ennoonyezi akalulu era yeegayirira Hirudamani nyimbirayo ka Ameria kannoonyezeyo akalulu mu bufunze nabo okutuuka mu bantu wansi ku ground nabaate bakozesa music wammwe oba bakozesa ebitone byammwe okusobola okutuuka paka wansi ku muntu owa wansi kakali kyannaku nnyo ti abantu be mutya ate bamanyi amaanyi gammwe naye ate mmwe abatiibwa temumanyiiko yadde akatono amaanyi gammwe ne muli b'amaanyi eggwanga lino ba artist naddala mmwe abayimbi liba limu 5 naye ate temumanyi maanyi gammwe kambalage ebitono ebiraga nti muli b'amaanyi gw'obadde okimanyi nti n'abakyala ku miziga abayomba nga balwanira omusajja ebiseera ebisinga bakozesa music wammwe tebakozesa mundu z'aba Museveni tebakozesa mundu z'aba Jimuwezi tebakozesa mundu z'aba Kazini nti omukyala bw'akeera ku makya ng'alwanira omusajja nawe mukyala munne sometimes akozesa obuyimba nga buno kikiyonvuma vaako siivuganye naawe gambo byange si bingi omwana yasima ebyo byenkola otegeera tasobola keera ku makya n'agamba nti mundu yono weeriisa erimu yani otumwine yavuganga twa nti gyemba nkozesa okuweereza mujja wange nti nnyo era akozesa kikiyonvuma n'oli mujjawe gwaweereza kikiyonvuma n'aweereza spare taya n'omulala gwe baweereza n'aweereza akayimba ka Queen Florence omulenzi wange naawe kikkirize omwana yasima ekyabula kunze akizudde munze omulenzi wange naawe ndowooza mulabye amaanyi ge mulina naye lwakuba mmwe abayimbi bange temunnazuula maanyi gammwe eyo nnandazze kanzireko ku buuyi bw'abasajja omusajja ng'oyagala okukwana omukazi omutengula omutima toweereza nnyimba toweereza masasi toweereza bikanga oweereza music ya mutengula omutima okugeza osomuyimbira akayimba ka luna mubiru nina tata ni muntunga gwera nange nina omusaayi otegeera kaali ne weesanga nga gwowa ebigambo ebitono nganzo manyize ndi wa bigambo bitono mwenna ekyo mukimanyi aye ndi wa nsonyi nnyingi mwenna ekyo mukimanyi kaali nganzo omusajja ow'ensonyi nnyingi nkeera ku makya n'empeereza akayimba ka luna mubiru nti tiketi bazigulawo ezikulaba ku mukazi gwenjagala okwana oba gwenjagala okuŋŋanza kamuweereza buweereza n'amanya kyentegeeza naye munnange n'areplying oba natandika okukirowoozaako nti nenno waategedde omusajja ono anjagala nesinza muweereza masasi na bikompole bya Kazini oba ebya Jimuwezi oba ebya Museveni oba ebya Sali Musale muweereza muziki okumugonza omutima n'atandika okundowoozaako nti nenno gaayo anjagala osegeera neri bazigulawe zikulaba mukinge kulabeko nange olwaleero osegeera n'omuweereza buyimba kwegamba music buli wamu waali
mukununula ensi mukukwana mukuvuma omuntu gw'owalana ne mukukungubaga mukwekubagiza muli mutima musajja oyavuwadde okedde ku macato kyalina ssente naye ng'onoonya ekintu ekikonsoolinga ekikukakkanya ekikugumyagumya ab'enganda baakuvaamu ab'emikwano baakuvaamu kyova osaawo n'okubakalimba kakabuyisa embogga pulira nfa nvunda nabaŋŋaze enseene nkyaye okyegeera kwegamba ne mukwegumyagumyawo okozesa luyimba tokozesa masasi bikukanga tokozesa bikompola bikukanga tokozesa mupiira tobitegeera music buli wamu abeerawo kankubuulye ggwe amaanyi g'omuyimbi kaba oyo munnamagye gw'ofukamirira simanya sali musala akuwa essente olunaku lwalifa okugenda mu ntaana agenda kugenda na bitone byammwe music wammwe kubanga sali musale olunaku lwalifa oyo gwe mufukamirira bayimbi mmwe bagenda kumuyimbira tulizukira ffe mu kitiibwa kya Mukama eky'oluvannyuma mumusaayi munabi osegeera age maanyi go gw'omuyimbi naye kyannaku nnyo tomanyi maanyi go ate nga gwe tolinawo ogenda kwetagira oyo mukubi w'amasasi gwe eva y'omukubi w'amasasi yagenda okwetaga nonyeza yakalo naye bali bamuziika agenda kuyingira entaana ne musiki wo omusiraamu bajja kumutwala la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah muhammadu rasulullah otegeera kitegeeza ki omuyimbi gwe oli w'amaanyi okusinga ene politician ene soja mu Uganda naye ate kyannaku nnyo nti tomanyi maanyi go okumanya omuyimbi oli w'amaanyi nnyo naye kyannaku nnyo tomanyi maanyi go nti n'omwana omuto bw'akaaba tebagamba tumukubira amasasi mu bbanga gano Museveni g'abafugisa ne mutuuka n'omufukamirira omwana omuto bw'akaaba tumuyimbira buyimba sirikawo baby lero danara omwana omuto okumukakkanya ng'ali mu kukaaba tukozesa music wo naye gwe tomanyi maanyi go ti n'omwana omuto bamuyita malayika kuba batategeera nnyo bingi naye abamalayika naye ate asobola okutegeera music wo tasobola kutegeera by'amasasi tasobola kutegeera bya Museveni asobola okutegeera music wo oyo omwana gw'oyita omuto bw'akaaba ne tuyimba sirikawo baby lero bwe luba twagala otambule nga lugamba tambula yeko tambula obugere tubyo n'ebirala naye tomanyi kwate maanyi go sitiri okyagera n'oleebeeta eri abatasobola kukakkanya busungu bw'amaana omwana bw'akaaba nga talaba maama we tumuyimbira buyimba sirikawo kiko maama wanadaaliro alakuwa ebbere n'ebirala naye ate gwe kyannaku tomanyi maanyi go nti amaanyi go ge gasobola n'okusirisa malayika ya Mukama amaanyi go ŋŋamba gwe omuyimbi ge gasobola okussa mwoyo mutukuvu mu kkanisa tewali mwoyo mutukuvu wayinza kukkira mu kkanisa nga bakubye masasi mu bbanga awo be muti tosobola kugamba nti sali musale jangu okuba amasasi tusinze ennemba era bayimbawo obuyimba ono omukyala ye Betty Mwanguzi anikuwadde enkoko anironzemu enjeru enenataratararara naye ffe tukuwa ekyayi Mukama akakayimba wookawuliriza mwoyo mutukuvu akka gw'obadde okimanyi nti music mu kkanisa ayanguye nnyo okussa mwoyo mutukuvu mu kkanisa ti Betty Muwanguzi bw'akeera nayimba akayimba naye tukuwa ekyekipya owulira nga mwoyo mutukuvu ali ku ground atuuse mu kkanisa alanisa okukka era olwo oluyimba lusobola okussa mwoyo mutukuvu n'okaaba n'olaba nti Mukama akuli awo kumpi waliwo omuwala
bamuyita ye Betty Muwanguzi Betty Namaganda, I think bali awo bambuzabuza bali babiri. Anintambula mu kkubo sinkana omusajja anyimirisa mu lwatu nti atumiddwa. Kakali bw'owuliriza oluyimba olwo owulira nti Katonda akuli awo, owulira nti Yesu adda nkya wadde lwafuluma emyaka mingi emabega naye ate lukuwuliza nti Yesu adda nkya. Yawaayo ebibye byonna kolange alidda wayagalira antwale. Kakati amaanyi go gasobola n'okuleeta Mwoyo Mutukuvu mu kkanisa naye ate amasasi gaabo be mutya tegasobola kuleeta Mwoyo Mutukuvu mu kkanisa naye ate kyannaku nnyo nti mmwe temumanyi mwanyi gammwe. Waliwo n'omuyimbi w'ennansana Omusumba Bugembe. Omusajja alina ettima amaaso ga munne laba n'akalaba kase niwona kasaati akayero. Oluyimba olwo mulumanyi. Kakati bw'aluyimba bw'ati olaba nga Katonda akutudda, olaba nga Katonda akuli kumpi. Waliwo omukyalo omulokole bamuyita Judith babiri n'abagamba nze olunaku lwendifa. Oluyimba lwe lulina okukubwa kuba nze bwendifa nalama dda neekaba kimanyi. Bansuzanga ku kitebe ekamookya naye simu ku nnyimba ezirina okukubwa lwe lwa Judith babiri. Oluyimba olumu ku luzirina okukubwa lwe luno. Omutukuvu abawo lwakukkiriza asoge nga gali ku Katonda aluŋŋamye ebigere walinnya alanolwe ninda narara ninda ntalindeka talingoba. Kakati ezo ennyimba ze nalagira ezirina okunkubirwa nga nfudde. Naye siragirangako nti bankubira amasasi mu bbanga oba bansambira omupiira oba bankolera biki. Kakale ale kyannaku nti nambo be mutya ezo ennyimba ezigenda okubatwala mu ntaana era ne babeera bali bo wadde nga bavuga emmotoka zaabwe tebatambula nga bakuba amasasi, batambula bawuliriza musiki wammwe. Naye ate kyannaku nnyo nti mwe temumanyi maanyi ga musiki wammwe era ne baali babanjula mu bakadde baabwe, mu bakadde b'abakazi baabwe bakozesa musiki oyo. Era n'abajaasi bonna bwe baba bawulira nga bamiisinga bakazi baabwe babaweereza buyimba tebabaweereza masasi. Ale gwe omuntu ali mu Uganda n'aweereza otya muganzi wali mu America amasasi era olina muweereza kayimba ka Geoffrey Rutaya. Nkwano gwe wala sikagumenya tebabaweereza masasi. Naate kyannaku mwe abayimbi ba leero temumanyi maanyi gammwe, naye nze njagala nnyo obbajukiza amaanyi gammwe nti gasobola okukyusa Uganda eno. Olwaleero gasobola okutuusa Uganda we twetaaga ebeere kabaye bazannyi ba mupiira si bamaanyi kubasinga mmwe bayimbi mmwe. Yensonga lwaki nawe baba mu kisaawe nga basanya omupiira munnange ate okubazzaamu amaanyi babayimbira buyimbizi oba bayimbira bayimbire. Golo wafu yo tumwagala nnyo mama tulina abaana abwe cacaca oluba buyemu abatakulira mu byalo bye mubimanyi naye nkakasa mubimanyi. So n'abazannyi b'omupiira bwe bakeera ku makya nga bali mu match naye nga banoonya ekibazzaamu mood nga banoonya ekibateekamu moral bakozesa musiki wammwe okuvafuna mood okufuna amaanyi. Munnange tuyimbira bayimbire tiko wafoyo tongwa wafoyo tumwagala nnyo mama. Naye kyannaku nnyo ate mmwe temumanyi maanyi gammwe. Gamba buli n'abasambi b'emipiira balina laafu naye bakeera ku makya abaagalwa baabwe tebabaweereza mipiira
tibebira wawe nasandi babaweereza buyimba bwa mukwano Katonda yebale mama nsisinkanye Stephen Bengo kaweereza mukyala we jajja waalu simanya Dani wagaluka kebaweereza bakyala bwe baweereza bakyala ba timunange ndi eno naye baby mera nkola mera nkazana tolowooza nti ndi mumwe tebaweereza mipiira naate kyannako nnyo tibayimbi mmwe temumanyi maanyi gammwe temukimanyi nti yemmwe mukulembera mu ggwanga temukimanyi nti yemmwe musooka mu ggwanga era temukimanyi nti amaloboozi gammwe gasobola okuvuunika gavumenti era gasobola okukyusa gavumenti ne mufuuka abakulembera gavumenti wabula ate mutembeeta abakulu mu gavumenti ne mugenda waliwo omuyimbi emu yafukamirya emmotoka okuva ew'omu ku mutamiivu mu gavumenti oba mu bakulu ku mutamiivu muganda w'omukulembeze mu gavumenti naye nga tetamanyi nti wamaanyi nnyo okusinga ekipapula ekyo kyafukamirira kali kangeze omuyimbi nga Jose Chameleone okeera kumakya okufukamirya Toyota akuwadde emmotoka you are more powerful you are more famous you are more popular than that Toyota gwe wakeera kumakya n'ofukamirira mwakuwadde emmotoka oli w'amaanyi n'okumusinga naye ekyenjawulo ekiriwo nti gwe tomanyi ky'oli w'amaanyi n'okumusinga njagadde kubajjukizaako nti abayimbi musobola okukyusa eggwanga lino n'okusinga omuntu yenna kubanga ate mmwe amaloboozi gammwe gadduka nnyo era muwulirirwamu nnyo musobola okukyusa eggwanga lino kutemya kwa liiso nga n'akataayi tekannasala ng'obwakedde ku makya ng'ono yafuga ng'omulala yafuga naye ate temumanyi maanyi gammwe muyina jealous ku muntu omu agenda tukinako Bobi Wine simanyanga kyo nene mwerabira nti Bobi Wine oyo gwe mugamba agenda bakirako ate kyekitiibwa kyammwe bayimbi mmwe babayitanga badongo ene muli badongo naye babayitanga bajjegga nga n'omuntu omusiru ku kyalo bamuyita mujjegga ekitegeeza nti abayimbi muli bajjegga era ng'omuntu yenna okusanga omwana we nga akola ekyo kyefaananyiriza okuba omuyimbi ng'amukuba miggo kwaba bayitanga bajjegga badongo baki bayaayi naku olwaleero omulenzi omu nga ye pulezidenti wange omulonde Kyagulanyi Ssentamu akyusizza ebintu alaze nti muli bakulembeze temuli bayaaye buyaayi naye musobola okuba abasomesa abakulembeze era muyina ekitiibwa kati y'ensonga lwaki amugenda eggulu gye mutaagenda luli amufuna Senza Museveni gye mutaafunanga luli mubadde recognized because of him mubufunze muyina okwongerako ettofaali kulirye ne temumanyi maanyi gammwe nyerwe mulimanya amaanyi gammwe mulimanya nti ate mmwe mukulembera eggwanga lino amanya yenze Yekolera Itonga kansiibulire wano musibe bulungi oba musule bulungi okusinziira ku budde kolabidde vidiyo eno n'ensi mwolabidde vidiyo eno nyamba kintambulizeeko nsiibudde